bwajjawo Kyagulanyi tekusolovinga biki bizibu tekusolovinga bizibu omulala wakyaliyo bakyagulanyi abalala bangi ne Kyagulanyi si yasoose okitegede bulungi si yakoze eki si yaso ate era si yasembyeyo. Okay, basebo ne banyabo mugamba mutya abali Kachumba TV kasoyita mudedda bulungi nnyo nagamba kyoyina okukola okumpagira nange just kona kadao ate subscribing ekyo kibeere nga kitambulira ddala bulungi nnyo. Nagamba tino bondabako mbeera ntudde waneeno naye nga ndi proud sponsored by Sula Motors yabatunde emmotoka ku Kibanyampala Kyemanga wa kalenda awo babeerawo sobola oyitawo ko muvubuka n'omukulu yenna balogera mu byabufuzi emmotoka ziwe ziri zimpe enkoni entono buli motoka weeri nammwe abakola business so oyitawo ko embeera netambulira ddala bulungi nnyo ate naawe ayagala okugenda mu nsi ey'ekirooto kyo okokkalabya oba okutwala ku maama w'abaana munyumirwemukko Skypins Tours and Travel basangibwa awo waggulu waluna molo entinda bw'obayitako kigenda beera kitambulira ddala bulungi nnyo ate embeera netambula malidadi sana. So mu mbeera eyo yennyini tugenda kubeera twogera ku bigenda maaso mu ggwanga Uganda kati efuuse nga Hollywood buli kintu kibeerawo mu speed ne kivaayo cyane kijja ne kivaawo tulinga abali mu firimu simanyi kigenda mu maaso naye nga tugenda mu 2026 onako olwejjo omukulembeze yasisinkanye ebibinja byonna ebikwasaganya ne security n'abaako bigambo byayogera nabo byabatambudde bulungi nnyo okulaba nti no tugenda 2026 buli kintu kyonna kibeera positive nnyo madem ba DPP Saidi simanya IGP bonna abakulu babaddemu abakwasibwako ensonga za security mu ggwanga era ekintu kyemanyi kyatambulira ddala bulungi nnyo naye nga n'omukulembeze wa NUP akyali mu kuzoganyizibwa n'obuvune bwe yatuuseeko bwe tugenda obeera nga twogera tumanye ekituufu kyabadde ki era kyekirina okukolebwa nga tugenda mu kalulu kaddaka 2026. Ndi n'omukulu Jemba all from Batibwe Events musajja w'amaanyi nnyo omutunuzi wa nsonga mbadde mu mbumbuza abuze ku bantu ku maaso naye finally ndi naye ate ku side eno ndi n'omukulu Devcom oba Devcom promoter musajja w'amaanyi nnyo ye manager w'omukyala Sophie Nantongo balina ekivumu mwaka ogujja tugenda beera tukibagamba ate nga musajja wa Mbozi mukati memba wa Mbozi mukati naye olwalero muwambye nemugamba jangu wano Kachumbali ensonga zibeere nga zitambulira ddala bulungi nnyo. Kantandike n'omukulu Jemba ababuuzeeko ate tubeere nga tugenda mu maaso ogambule sigamba pozi ogamba otya gwe Kachumbali tebusobola kweyagala naye nga bunaatera tebusobola kweyagala naye nga bunaatera tunavira ku mpewo nga manyi nti nno ate bweyagadde ogamba otya siyina mutawaana nze bulutambula ngenda kibala omuyimbi w'eggwanga ali atya bitalina mutawaana abadde bwoladi agenda kuwummulako naye yakomyewo waali talina mutawaana kale omuyimbi w'eggwanga atalina mutawaana awo nnyini bwe tugenda otandikira tubeere nga tutambula malidadi sana. Nsonga ze tugenda obeerawo nga twogerako olunaku olwaleero tugenda tutandikira ku nsonga eyaliwo omukulembeze wa NUP that is Bobi Wine oba Kyagulanyi Ssentamu bwe yali nga ali ebulindo gye yali agenze okulaba ku looya w'ekibiina abeere nga amubuuzaako naye ne bitatambula bulungi nnyo amawulire zigera ziwera ssaawa mu 2 awo ne gatandika osaasaana bakubye amasasi so bwe tugenda okubeera nga ate tutambulira ddala bulungi nnyo olunaku olwaleero ankoze ne muganda wange Brian ku kamera era kintu kigenda beera kitambulira ddala bulungi nnyo. Amawulire ga Bobi Wine gakusangawa? Amawulire gansangamu mu kibuga Kampala gansanga mu kibuga Kampala yadde agasooka okufuluma gali yadagasooka okufuluma gali tekakwatagana kubanga basooka gamba president bamukubye essasi ne gatambula bwe gatyo mpaka lwetwalaba obuvidiyo nga bagamba nti ate simanya bamukubye kantu kalala ekyokubiri obuvune nga ddala kwe buli ku mugulu ate awo ag'omukuumi bwe nga adduka nago ne gasooka ne geewuna amawulire naye okusookera ddala njagala okutwala okusaasira kwange eri Robert Kyagulanyi Ssentamu personal ng'omuntu olw'obuvune bwe yafunye
nti ekyo kibi naye Mukama Katonda era yennyini asinga byonna akuwonye. Ekyokubiri, nze personally ng'omuntu na nyina ekintu kye nalabyemu mu nsonga eyo. Kyagulanyi njagala ategeere nti ali insecure, anyweze security ye eragaye. Nkugambye nti nze ng'omuntu njagala Kyagulanyi personally ng'omuntu atuule yekka amanye nti ali insecure, ayongere okwongera okunyweza mu security ye ng'omuntu. Ekyokubiri, ebintu bingi oluusi bigwawo nga birina ekigendererwa. Yeewale nnyo okutuuka okulowoozesa gavumenti nti talina security emalamu, tiyeetaaga gavumenti emuwa obukuumi. Njagala omanye nti Kyagulanyi si muntu ali ordinary mu ggwanga. Ssaabasajja Kabaka yalina abakuumi be, nga mu bakuumi be mulimu n'ab'ennono. Olwa value gy'alina mu ggwanga, ompuliriza bulungi, yawunzika afoosingiddwa okuweebwa obukuumi bw'amagye. Nga ne wenjogerera essaawa zino obukuumi bwe obw'ennono bulabika bugoberezi obukuumi bw'amagye ga gavumenti. So gavumenti ekkirizibwa okugamba nti okusinziira ku kulaba kwange Ivan ono talina bukuumi, bajja kumutta batuleetera ebizibu aweebwe obukuumi. Kyova olaba ne mu poliisi mulimu etteeka erikkirizwa poliisi okukwata n'ekuteekako mu kkomera for time being senga eraba nga toli secure. So nsaba Robert Kyagulanyi Ssentamu abakuumi ba gavumenti ab'empaka Eddie Mutebi bagobera bugoberezi. Kisoboka bulungi, kizze kikolebwa ku bantu ab'enjawulo, era nze nsaba anyweza ebyokwerinda bye, kyekisooka. Ekyokubiri, akabonero waliwo kye bayita oluusi okukuba ejjinja mu kisaka. Kisoboka okuba nga yakubiddwa, yatuukizwako vune mu bugenderevu oba mu butali buki, obutali mu bugenderevu, naye olwedde ejjinja lyakudde mu kiki, mu kisaka, asooke nga tannakola kintu kyonna, asooka anyweza ebyokwerinda bye. Awo nnyini we tugenda okukomerawo. Uncle Devi, amawulire gakusangawa? Nali ndi ku office gye gansanga. Office ki? Kyamuka TV kwe nali. Nze amawulire gansanga mu kati, naye njakusobola kutumira ku mukyalo ekikuyisiza oyinza okunyiiga. Omukyalo bamuyita Nayiga Zahara, Depot manager. Omukyalo twamusanze Mukono, atunda mifaliso, akalango kabakubidde. Naye twagenze n'omukulu omu yatukyamizaawo ng'agenda kugula, kumba ate ebigendererwa bye birala teyaguze. Yaguze yaguze baani ye yaguze, naye nja kutumira ku Nayiga Zahara awe Mukono embalala nti mugende mumuwagire aba n'emifaliso emirungi, ebitanda, kati gw'omuvubuka ndaba kuwasa Rose Form, mugende mumuguleko. Kye nalabyewo nti bw'ogulawo obuliri oba omufaliso, transport wa bwereere. Bw'ogula naye mwennyini oba mukanyiza kuba ekisooka muwala mukyala ajati muyinza okukkaanya. Mukulu yatuttewo naye teyaguze, naye ebyo so abantu b'e Mukono abakwata ku luguudo olwo bayitawo mbalala. Mugende mumuwagire ku Nayiga Zahara, Depot manager awo ku Rose Form. Oyo mutaddi. Kakati ez'essimu tebamukwane. Kozi ekikozesa business card zino era. Kangisome naye kansome MTN era omutima omubi. Ate MTN awakwako babira bavunaanyizibwa. Kansome Airtel.
akubaye kusoma MTN MTN eri 078M 9 7 ate ne simu obawanfu 93 mbadde nimboli oli mukunswaza ssebo osazewo kati kansome entuufu ssebo osazewo onswaze weebale nnyo ssebo enamba y'essimu eri 0781 93 7207 Airtel nayo katugisome eri 0708 92 64 76 okuba ku nnamba z'omukyalo ono ng'oyagala mifaliso ng'oyagala piro ng'oyagala buliri ebya Roseform kwegamba eby'omu nnyumba naye ng'ekiri nti mukyala musobola okukwata oba neyatutteyo teyaguze naye ate amweyagaliza abaali tamumanyi bayaye kumanyira bantu tamulabanga nako amadamu ona akakyala kala kabaddemu akatini akakote katubulidde mannya gaako abambi bayizayo nabagadde balina ke yaabwe ennungi ebafa ku kasitoma olaba omatira omuntu talina ke nze nabagadde andize ekituufu nkyogera ng'ekiri kyovula asiina mikwano nyina abantu bempangana nabo amawulire ga principal gakusanga ekisooka kya byonna nange anko nja kusobola kutwala omukisa guno okusaasira omukulembeze w'ekibiina kya platform Robert Kyagulanyi Center mu 15 batunda sente nnyingi naye siriza ntuziwo kiti waliwo endala gy'oleeta oba zeezo ziweddeyo waliyo endala ejja wali endala gy'oleeta ono yakutumizza sinze eno ye 5 kwata gwe give me 5 gite eno gitaano soda naye nazigenze bubi wali amata aye gammeka aye galeke yakanana sente nyingi ntayinza okuba nga akabanamu yeewaka kisinziira ekipondo tetuliwa saba entamu ewulya muliro gusooka olabira ku capati ey'ettaano amata gakuwa ekyokuyiga ntiki tetuli wajaluna tetuli kwekyandeemu tuli ku olefaamu ennansana kangende kwekyandeemu anti kwekyandeemu kati wano senga wagambye dda nyongera ku ssente zo zennyini so kakati ntwala nange okusaasira kwange twaga kunamuwalitira abantu bakulu omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Center olw'obuvune olwamutuusibwako obwo era nempeeza n'obubaka abakulembeze waliwo omubaka gwe nalabye ng'ate mukulembeze ow'ekitiibwa Kabanda MP wa iziti Mubende awo Kasanda ndowooza naye yataddeyo okusaasira kwe n'agamba asaasira omukulembeze w'ekibiina okuba akavune ke yafunye katini nnyo so njala nnyo abantu anku balekera okuzanyira mu bulamu bw'abantu tosobola kusaasira mukulembeze munno ng'ate oduula bwakavune ke yafunye katini nnyo simanyi oba ow'ekitiibwa Kabanda yadde ayagala kumala okukutuka manyi tufiirwa abantu nga bannaffe alabo bali mu masanyu ate omugenzi radio ano yafa era mu bintu weebityo naye nze nja kusaasira omukulembeze era nja kusaana Mukama amusuuse kubanga abantu bamuyinamu bintu bingi bamusuubiramu asuuke mangu akomewo akakalabye emirimu gye atuukirize ebirooto bya bannayuganda bye beetaaga n'okulaba nti eggwanga likyuka libeera mu mikono emituufu naye ekisooka kya byonna nze nja kuwakanya Muteesa munnange agamba nti gavumenti emuwa obukuumi Bobi Wine yeetaaga bukuumi essaawa yali yeetaaga bukuumi bwa gavumenti olunaku lwakya ku makya lumu agambye eki agambye nti Bobi Wine yandiwalizisa gavumenti okumuwa obukuumi obw'empaka kuba balabye nti nno obukuumi bwe buli tebumala akati omuntu asobola okwogera ekigambo ng'akiyise naye ng'ate abadde ategeeza ki
okubanga kati chance eriwo nti leero ofunye ku mukisa nobula n'omuntu ng'ategeera okubasingako kati soogera bintu mu ngero nze akuba ndi muntu mukulu olunaku lwakya ku makya Bobi Wine afuuka ekyo kyali teyali gavumenti gaali maanyi ga Katonda era Katonda akyawa Bobi Wine obukuumi tiyetaaga mukuumi wa gavumenti yadde n'ogu n'omu wabula ate abakuumi ba gavumenti bateekeddwa kuteekawo poliisi eteekeddwa kuteekawo mbeera Bobi Wine mwatambulira kitegedde bulungi kubagamba Bobi Wine kumugamba nti leero ngenda Nansana poliisi kigikakatako okubanga nfu wagenda okukolera laaleze wali Ssekiwa naye obukuumi alina obw'omutonzi we bumumala tolowooza nti nno kuba bw'otunuulira abantu batambula nabo omuli Eddie Mutwe omuli musajja waffe oli gwe baatwala emabegako awaakireewo n'abalala tolowooza nti nno jjukira tebali trained kimala bwe baakubye bwe bati omukulu yennyini akulira security n'adduka emisinde yamaze ettuuka eri n'agamba n'akomawo olw'Abaganda olugamba nti lwala embeera nga n'embiro kwotadde kaakati Eddie Mutwe kye yakoze nzira kibayita security entuufu okuuma mukamaawo tewali muzira mulamu era Eddie Mutwe yaze n'agamba ye mukudduka yadde agoba oli akubye omukulembeze naye lwaki teyamukuta ate n'akoma yamusonzeemu emmundu nadda ebyo ebigambo bya Eddie Mutwe yamusonzeemu emmundu nadda ebigambo bya Eddie Mutwe mawulire ag'essaawa emu ku NTV yagaye ekyamuddusiza yadde agoba oli akubye pulezidenti ate alekenga omukulu afa yadde ayagala kukwata oli naye ate weetegereza akatambi eyakubye kagundi okakanisita yabadde sayidi zeeno ate Eddie Mutwe yazze eno aye kati yategeddewo gye kavudde akati weetegereza bulungi akatambi kiraga ti kakanisita kavudde mabega wa mmotoka y'omukulembeze ne kakuba yano weekati kavudde no mu mbirizi sayidi kakati ate Eddie Mutwe kakubye yagolodde bugolozi okitegedde bulungi naye yakirambule n'agamba yadde agoba kati ate sinza kuwakanya bigambo kuba nze saabaddewo ku ssiini naye twali 2016 wemba seerabidde mwezi twali mu Gwakunaawo twali mu Gwakuna waliwo omukulu wa poliisi kasitesawo yali yafuuka pasita yajja ku mmotoka y'omukulembeze Dr. Kizza Besigye by then ng'akutte pisto n'akuba endabirwamu n'agiyiwa era Dr. Besigye yali ali mu byalaale ngola Bobi Wine byalimu kati n'amufuuyira tiya gaasi nga mungi nnyo naye essaawa yali ebbanga ligenze lyekulungula jjojjo wano mu mwezi ogw'omusanvu wemba seerabidde omukulu oyo yalabirwako ng'amulese mu kkooti ng'avunaanibwa emisango egy'okukozesa obubi woofiisi ye naye mabegakawo nga tanaakuleeta mu kkooti omwaka 2022 ayisinga wemba seerabidde bulungi era awo yalabirwako ng'akoze kyaki okitegedde bulungi kakati twabaako n'omukulu era yali ali mu poliisi bali bamuyita Samu Omala oba bamulabako Samu Omala oyo naye bwe yabeera omukulembeze mu biseera bye woofiisi yagikozesa nga ye bwe yala nti yali entuufu ebbanga lyagenda okwekulungula Samu Omala yagenda okudda ng'alina security company gyamututtemu gyakulira twalinako ekibiina baali bakiyita 2010 kyali kikulemberwa agikitatta naye bwe byekulungulula agikitatta oyo yasibwa wasibwa n'ekibiina ekyo ne kivaawo wekimala okuvaawo agikitatta yagenda okukomawo nga takyalina maanyi lwaki nkuleetera ebintu bino twalinako yali ani
linnya linvudde mutwe abantu bona angeze mbakulaga babadde b'amaanyi mu ofiisi zaabwe era bazikozesa bo nga bebaagala nga bazikozesa bituufu bebala nti bituufu amateeka agabaweebwa naye ebbanga eryekulungulula oli nagamba nti ndokose nkoze kyaki kikuwa kyakuyiga ki kakati ate nekyenawuliddeko kiyinza okuba nga si kyekituufu nti omukulu ono eyakubye kakanisitaako mbw alina kyaki yali yesimbyewoko mbw alina kyaki eyo gyasula yabibaati bagiyita simanyi god of bikoze bitya alina kyaki naye njakutwala mukisa guno okutegeeza abakulembeze abo abalina amaanyi agali extra nti ebintu bino byakaseera kubanga njukira Bobi Wine avayo ko olunaku lumu n'agamba abapoliisi amu kubatiya gaasi alwanirira bo ayagala kubongeza na musaala ebyaddala nze nabadde ku poliisi erugazaawo netutulira abapoliisi embeera gye bayitamu ensonga gye basomamu nga nze ndaba si nnungi ku saidi yange teyansanyudde era ko nembaako ne munaye gwembuuza ku nsonga eyo nga ndaba si ntuufu kyokka ekyanneewunyisiza awo we bali omukulembeze Amini yazimbawo kakati President Museveni oba gavumenti ya Museveni erina ekintu kyekola ku bannayuganda ate bonna ne bakibuusa amaaso teyazika omuntu amaanyi so neetamuwa buyinza ebintu ebyo bibiri byawukana ngenda kuwa example nze Spapa teyali mukwano gwange era simwagala abeere mu kkomera kubanga Spapa yabeeranga wona nga alina kyagatta ku bayimbi n'abantu abalala Spapa yakeera ku motoka ku makya n'avuga emmotoka n'agenda emagere ne bakubawo amasasi ako gaali maanyi ako gaali maanyi tebwali buyinza kati kyekola era ne baganda baffe obalamu balaba namumwako obuyinza amaanyi ag'enjawulo nolaba nga asiba abantu nolaba nga akuba abantu okitegedde kati yo gavumenti kyekola nti yazika bannaffe amaanyi so netabawa buyinza okitegedde bulungi kubanga Spapa talina nsonga lwaki yali agenda ekamwokya nga wagenda wa Bobi Wine amanyi bulungi bakubawo amasasi nga n'abaana abaliwo amanyi nti bannayuganda era nga ayinza okuba nga n'amu ku bo bebe yayambanga kati essaawa ya leero muganda waffe ono eyakubye kakanisitaako kiyinza okuba kyazowa by mistake nga sikikyadde ekigendererwa kye naye njagala amanye nti department zemumenyera ziri zonna endala essaawa ya leero tebakyakozesa maanyi gaabwe kubanga anwalo n'omukulembeze bamuggyako obukulembeze agenda okuddamu okuba esimu ati kuliko airtime n'agamba bujja esimu eggwako airtime yali takimanyi esimu eggwako airtime yali amama Mbabazi yaga esimu lujja eggwako airtime nga takimanyi kubanga nti wobeera omukozi wa gavumenti zirina service zeekuwa weebale nnyo ontwalabako omukulu kale Kayihura naye yali w'amaanyi nnyo ku biseera bye naye essaawa ya leero basobola okutuma Kayihura n'akubula naye nga mwali mu ggwanga so njagala baganda bange bano abalala bonna abayina ku maanyi naye nga tebalina buyinza bakozese amaanyi gaabwe ago kikiteekeddwa okukola mu budde obutuufu ne mu kifo ekituufu kubanga end of the day nti gwe essaawa y'okuba Bobi Wine omukutudde okugulu naye bigenda okufundikira nga gwe bakusibye kubanga njatukirize tugaane tosobola kuŋŋamba nti President Museveni yateewe odo yakubwa akagundi ako ekira sikkanya na muntu aga nti gavumenti nawuliddewo ng'eringa komandi oba omukulu waabwe yakomandinze mulimu abantu abakola ebintu sekinnoomu nga byo nga tekiri party of government naye nga ye alowooza nti waanaakikola agenda kuba asukkulumye kubanga essaawa ya leero omukulu oyo n'omwogezi wa poliisi ng'ayogera yagambye yabadde ava mu motoka n'agwa n'anuuba mukulu wa poliisi watu yagambye naye ekifo ekyo kimanyikiddwa okuva ku bazze bakibeerako era omuntu anenya abantu abo aba abanenyiza bwere okuggyako nga totegeera anenya omwogezi wa poliisi hano manyi lwaki omunenya nga totegeera ayogera bimuweebweddwa si yagenda ku siini sanyo obadde okimanyi ye ebimuweebwa babireeta
ekibaddewo kyekino Fulada afuluma emmotoka era weegerezanga nnyo agamba nti yagambye ku siini emmotoka zaffe 2 zaalumiziddwa n'abapoliisi abalala abaabadwali kye baamuwadde ye kyayogera kati omuntu yenna anenya omwogezi wa poliisi aba anenya muntu mukyamu era oba totegeera kikyoko kwegamba oba tosaana kwogera kulizoninga kubanga oli ebijja bimaze okuwandiikibwa kyava atwa n'agamba wekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yavudde emmotoka n'anuubuka era abaabisoma wali n'agamba emmotoka zaffe 2 zaayononeddwa n'abasirikale because ye tiyabaddeyo naye omala okubisomanga gwe omuntu ateekeddwa okuba nze manyi nti enanga yamalanga okusoma ebintu bino nadda mu kasenge yekka n'akaba naga wowenyabo era abaana bagambye senga enanga yabaddewo tumusubwa eggwanga nditunze nga naye kubanga nze kyasa eno kati ono aliwo nali mulabyeko omusajja nno muntu kuba yali akola mu city council nali edda nga nkyali mu mbeera ey'okuzoganya ndako ewuwe mu ofiisi ne muyona ensonga nagamba muleka agende omwana nga yola nti muntu mulala naye kati kino ekifo kye baamutaddemu okufiitinga mu ngato zoonanga ayina naye tukolerayo akenjawulo ennyo ateekeddwa okutugaa twakaziikulayo embwa 3 tuze ne babaana 4 era kyovula omulaba yola olumala okwogera ng'ayitamu talinda kumubuuza bibuuzo naye kimanyi naye olwamaze okukola statement oyafulumye aleke yazzeeko mumuruka naga amusoke muteke mukala abeera mukanaga bogwaini musi kyenjogedde si kyekituufu awe wennyini Jemba oluvannyuma mulio gabaddewo Devicom buli kimu akiteekamu olwali Devicom agambye nti weba nenkola statement ye babategeere nnyo okutusingako nti balengerera mangu enjogera z'engero njagala nkirerifayinge eri abalabi ngambye ekigambo kino nga nkitegeeza ngambye Robert Kyagulanyi Ssentamu era nsindika obubaka again toli secuwa yongeza mu security y'amaki amaanyi kubanga security yo weenaagaana okubeera ey'amaanyi ejja kulowoozesa gavumenti nti esaana okukukuuma ate gavumenti kyesinga okufunamu kwe kubeera ng'esobola okukuteekako abasirikale mu ngeri y'okukuuma nabadde ndi ku TVM nga ndaba Betty Nambooze Bakireke omubaka w'emukono yakirarifayinze ensonga efaanaganako weeti nagamba nti bino byonna ye mu ndowooza ye alowooza nti biri mu pulaani era bikolebwa okulaba nga baagala kuyiiya ngeri gye baleeta basirikale kubateeka ku mukulembeze naye yabadde endowooza ye okitegere bulungi so nsuubira nti buli omu asobola okubeera n'endowooza ye ekyokubiri sikkaanye na mukulu Devicom ku kintu poliisi kyekola yadde nga mutuufu okugamba nti bamuleetera bireetere naye ekitongole ekyobyokwerinda ekinoonyereza nga kyekinoonyereza nga kyetuwa n'emisango gyaffe nga waliwo ensonga eriwo nekinoonyereza okuteekawo ebigambo ku TV y'eggwanga oba ku leediyo y'eggwanga nga tekimaze kunoonyereza kufuna kituufu mbuno olw'okuba kyo bakireetedde eyo ensonga nnafu nnyo ku bitongole by'okwerinda mutuufu kaakati wabanga byayogera bannayuganda bye balina okutwala nti byebituufu ompuliriza bulungi ng'era ne bannayuganda beesiga bitongole bya poliisi abakoleddwako obuvune be batidde abantu poliisi nejja negamba nti tuli mu kunoonyereza ku musango gwa gundi ffe tunaabeera tujasekiwa nti ddala bye banoonyereza ku misango gyaffe bituufu nga bye banoonyereza ku byabwe ku buvunanyizibwa bwabwe ng'ensi eraba bikyamu wategere bulungi naye ngenda kuddayo era negatte ku mukulu Devicom neme kunenya nnyo mwogezi wa poliisi wakati mu kujjukira akayimba k'omukulu Eddie Kenzo system Volongoto omanye ebiseera ebisinga ekintu newe kiba kyaliko ekirungi omanye omuntu tabulwayo kalungi tabulwayo kibi
kubanga ffena tuli bannayuganda akenzo nga nsinzira ku kayimba ke system volongoto nze era nga munnansi atalina kyali era ekitongole kya poliisi nkisonyiye ku ekyayogedde ku mukulembeze ekyo kikkaatiriza bukkaatiriza system volongoto naye nze kyenteesa ku nsonga nga gye mali njagala okwogerako mu bantu abavuddeyo ne boogera nga David Mbaganya omwami Kabanda waliwo omukyala yavuddeyo n'agamba nti nno baakubye bubi tiyagase nga baakubye ku mutwe that is full figure ng'ali ku Soloti TV n'agamba bandikubye ku mutwe oyo mukulu twasalawo oyo mukyala twasalawo waliwo abantu bangi nnyo abalina endowooza bwetyo nti nno nga nsinziira ku ye ngenda kwogera nga nsinziira ku b'amakulu sigenda kwogera nga nsinziira ku oyo goyogedde naye ngenda kusinziira nga nsinziira ku b'abakulu ku bantu abalina amakulu abasaanidde okwogerako nga Kabanda nze ndowooza nti abantu abalina endowooza nti Bobi Wine yalifudde basiru at this moment abo mbalowooleza mu bannankyukakyuka abalowooza nti nno baagala Kyagulanyi ng'omuntu okitegedde bulungi nze njagala bategeeze Kyagulanyi si kyekizibu kya Uganda ekizibu kya Uganda sisitimu yaki ya Uganda nze nagamba President Museveni ng'apita ku mitimbagano ne mugamba nze njagala approving nti Kyagulanyi mukyamu ompuliriza bulungi ng'akola waati Kyagulanyi agamba nti nno mu Uganda temuliimu ddagala mu malwaliro agateekemu Kyagulanyi agamba nti n'enguudo za Uganda mbi ompuliriza bulungi aziteekemu Kyagulanyi agamba mbuno sente z'omuwi w'omusolo abakungu ba gavumenti bazibba kati mu lwatu ne zitakola kye zirina kukola ki ompuliriza bulungi era nga bannayuganda ne bakiraba nga kituufu era President Museveni n'avaayo naye n'akiwitnessinga nti kituufu naye statement gye yakola nga bamaze okubba ssente z'omuwi w'omusolo yagamba kasita abazibba bakyazimba wano tebazimba bweru wa ggwanga okitegedde bulungi so kitegeeza ki kitegeeza nti senga nze Museveni ompuliriza okulwanyisa Kyagulanyi kyalibadde nkikolera mu dakiika 2 n'alibadde nsooka kumufuula muwabuzi wange ow'ekyama waliwo yayimba oluyimba n'agamba muno byenyimba babizalawa naye beggalira ne babiwuliriza mu kisenge n'alibadde mpuliriza ebigambo bya Kyagulanyi mu kisenge nga ndi mu State House nzekka n'agamba temuliimu ddagala mu malwaliro nenditeekamu n'agamba ab'amagye bafuna omusala mutono nengutereeza n'agamba enguudo teziriyo nenkola order nenkola enguudo n'agamba sente z'omusolo bazibba nenkwata bonna abazibba nenzibasesemya kubanga abantu ababba sente z'omuwi w'omusolo bakolamu ebintu balina ebyobugagga abavubuka tebalina mirimu neŋŋamba bainvesita bennyina nti abavubuka njagala 95% bemuteeka mu kampani zammwe bannansi okitegere bulungi ate nga basasula omusaala omulungi kubanga mbawe ebbanga ddene nga temusasula musolo ne bagamba mbu abasuubuzi banyigirizibwa mu musolo ogwo gwa influence n'ensooka n'engujjawo n'enteesa n'abasuubuzi tukoze tutya okubanga mufuna naye nga ne gavumenti ekola ki ne bagamba bapromota n'abayimbi sisitimu yaabwe tebakkiriza kufuna ssente n'enteekawo ekisobozesa abayimbi okufuna ki ssente mu myaka 2 Kyagulanyi batakyalina kyagamba bantu era njagala kutegeeza bannayuganda nti nze ng'omu ekimpagiza Kyagulanyi kubanga gwenda bakutte bendera y'enkyukakyuka era Kyagulanyi n'akeera ku makya n'akola nga abazze nga banna abakadde bebazze bakola okugeza nga Nobert Mao kye yakola okugeza ng'omugenzi Nasa Ntegese Baggala kye yakola era nze mbeera nva ku pano ewagira Kyagulanyi nenzira ku Devicom agenda abantu akyali ku ndowooza z'abaki z'abantu kati omuntu okuvaayo n'agamba nti oli yalifudde yalibadde alowooza abanga omusirusiru alowooza nti okufa kwa Kyagulanyi kuyinza okujjawo
okuyinza okujjako bannayuganda obuvunaanyizibwa bw'okulwanirira eddembe lyabwe oba okitegedde so okujjawo Kyagulanyi tekusolovinga biki bizibu tekusolovinga bizibu omulala wakyaliyo bakyagulanyi abalala bangi ne Kyagulanyi si yasoose okitegedde bulungi si yakoze eki si yasoose ate era si yasembyeyo tetuli mu 2026 tetugenda mu 2026 akalulu ka 2026 nawulirako okimanyi oba kituufu nti mu Nuupu omuntu akkirizibwa kwesimbawo mirundi 2 si kyekyo Devicom bisanja 2 Kyagulanyi yeesimbyewo ekisanja ekiwedde tagenda kwesimbawo ekisanja ekyokubiri mpozi nga anaakolanga Museveni n'agikwatako naye era tumulinze mu kisanja ekyokumeka kitegeeza ki abantu abagala okulaba ku Bakyagulanyi abalala bakyali bangi nze kineebaza Kyagulanyi kiri eki azimbye Bakyagulanyi bangi azimbye n'abantu abaali tebamanyi nti nno basobola okubeera bannabyabufuzi ne bajja ne babeera bannabyabufuzi abakuumiivu nze I appreciate oyo omwana oyo Ssenyonyi ompuliriza bulungi nali simanyi nti Ssenyonyi asobola okubeera ekyo kyakola ki kyali ng'ali mu media ndi 100% sure nti ng'ensi ekyabonaabonawo eti olunaku lugenda kukyolaba Devicom nga yeesimbyewo ku bwemupi okitegedde bulungi nga naye alaba abisobola so Kyagulanyi kyakoze azimbye Bakyagulanyi abalala bangi Kyagulanyi alaza